bagamba subscribe oyogedde kiri ekisooka subscribe awo nkaguddewo subscribe kantawanya tekawo sawo mutwe nze mbadde ntutte mbane ekyo nkakulira mami ayagala kunkubira bwere nenga nyongera okubajugiza bannaye Christmas 25 Maria Fulo fenna Aromatic Entertainment jet buli gwobadde olaba mu customer care season 1 season 2 season 3 fenna je tuli Maria Fulo nakusomeza 25 nakusomeza 26 tuli wano mu Kampala obligato tukifabba kule nate bwetuva tugende kunana hotel erukaya tujje tubakubira mu nana hotel nanyiniyo ono Wamono vero. Maximum mulungi nnyo. Nenga thank you so much guys for liking, subscribing, commenting and sharing. Mwebale dala. Aromatic Entertainment. Olunaku olwaliro mbadde ndi mu kukola mu physicals as usual ngabo manyo ino kukipinga body yo ngeri fit all the time. Ate nga tekiyamba body kuba fit neno mbiri kwa fit n'ebirwadde bituvaamu ngokoze physicals. Jengudde ku mama Kimera. Bulijjo okola physicals. Bulijjo ndaba kubeera ng'ozannya firimu kugoba misinde wano mu byo kugoba emisinde ng'oli fit. Mu byo kukwata abantu amatayi ng'oli fit. Kati nno laba. Morris. Ate nno muli abantu balaba. Bo bamanyi imbo bwembera mu Aromatic. Morris mulaba. Chobe mulaba. Simanyi baani balaba ba happy baani ba mberenge ba Florence. Wa tetweraba. Buli omu akolera uwe nadde ewuwe. Tuyinza n'okuba nga tugenda kwesinkana 25. Okitegeera abantu abasinga mu batubuuza ebuntu bamulabako tulwawo kwesinkana nga tulina meeting. Oba shooting nga shooting etugatta sobola okubeera ne shooting naye nga tengatta kyengamba nti nze byenzannya nga tebingatta na Morris byenzannya sina wensinkanira kyobeera mu birabo sina wensinkanira kawawa sina wensinkanira mwenye sina okuleka Kimera gwenzaala ne famire yange n'abo bennina okusinkana so kati naye mubeera mumanyi twesinkana tulwawo era mbadde ku byange ne musanga webale kule ukulira Lubaga bulijjo ndi muntu weri katwe olaba olubiri olwo lubiri ndulaba katwale musabu nebaze bene yatuteerawo wetulongooseza emibiri eddongoosezo ly'emibiri wetugiramu amasafu olubiri lubeerako abantu gwenda lolisanga nzungire genda kusanga beerako abantu ab'ebika byonna nga badduka ku majja mutuntu lwaggulo tewaliiko gonna kati nze terakolera ku lubiri naye leero ninagayo eyansomoza nagamba waawe pirapira eno bikiki jangu kasozi ke Lubaga nenga kanumbeyo ndaba oba nkafukamiza omanyi mami wano mu Kampala bodduka n'odduka akasozi ke Lubaga oba muddusi kana akasozi kano ketudduse kana ke Lubaga kakamula era oli eyo nga weepika mwepikira mu gym busimanya nziruka simanya emisinde simanya meka jangu kasozi ke Lubaga bro sister jangu kasozi ke Lubaga ujja kawulira nenga we bali kumya mubiri nga guli fit ngezaako kuma bane tulina okukuma nga tuli balamu tulina okufaayo ate si kwekuuma nga tuli balamu kokka ne bwoba ofudde oleme kumenya banno kati nze kesi yange nzitowerera abasitudde katuke n'okugikuba weeyabulukukemu ane ekikazi kizitowa mundaba bunene mba mpewuka mwana mpewuka amasafu ago gesetinge nga gafuluma ate tulya bingi ebibi okitegedde tulina bingi bye tulya enoolya kinono kuba ekiwooma kye tusinga okwetaaga bwe bakugamba nti lya katunkumu olaya n'enduulu bwe bagamba nti nywa ku kiruluza ne bagamba nti lya pizza yeji nywa kasoda si kibi okulya ebirungi naye bifulumye bwana odduke otulya n'ebiveemu bifulumye mu mbeera eno ekyoka kye tubeetaagamu naye nga mwebale nnyo okubeera nga mulaba movies za Aromatic Entertainment mwebale ddala mami festival season tugiyingidde mu businesses ebiseera ebisinga businesses ziba ne Christmas package
gwe mu byennyanja byo olinawo ka Christmas package kotegekedde ba customer okuba kalinze wange mu ngatto nze ninayo bogule engatto pe ya 5 okuwemu yabwerere ku Morris Fashions abakirabyeko mwakirabyeko ogule engatto pe ya 5 kuwemu yabwerere Christmas package nabategekedde ewange ku Morris Fashions ewo kiri kitya anange era omuntu angula kubongulako ebyennyanja 10 nkongeza powder wa mukene powder mukene omuse powder yabeera atya powder anti mukene musiika nimala omusiika nsooka kumulonda ne muoza bwe muoza nenzyamu ebisaaniko biri byonna amayinja biki then ne mukaza kumusana ate ne musiikako kati ne mukola ensaano mukene oyo mulungi nnyo naddala ku baana kumu abantu abakulu awoomesa enva aba mulungi nnyo ne bwenkuwaayo tampekeegi ojja kusigala ng'onoonya bangi bakyannoonya njabba wa powder wa mukene yono gwe bagamba waliyo mukene wa porridge waliyo porridge wa mukene Aromatic Entertainment Networks Films bakutuusaako omuzannyo Customer Care live to stage awo ku Maria Flema Saka ku Christmas Day lwennyini shinza omutwalo 10,000 bajja kwerekerwako Eddie Yawe ne Chosen Becky ate nga 26 December bajja kwera ku New Club Obligato shinza emitwalo 2,000 Eddie Yawe ne Sesi Amayanja be bajja okusanyusa abagenyi olwo nga 3 December bakiridde ku Nene Hotel Lukaya emyango gigulawo ssaawa 12 balina Eddie Yawe ne Sesi Amayanja shinza omutwalo 2,000 nga 1 January 2025 balimitiana ku Eden City Gardens shinzo omutwalo 2,000 kwolwo bajja kuba ne Eddie Yawe ne Chosen Becky kale abazanyi bo bonna Ahmad Lubowa Florence Nampija Senga Mberenge Chobe Tanansi Flight Mulimira Samuel Beatrice n'abalala kati gwe Betch Kumba Fulume progia Christmas yonna tugikuwadde Aromatic Entertainment vambye kwazimyale sente zabula ensinzibu Aromatic etuuse n'omuzannyo gwayo Customer Care live ku stage ebisajja mujje babalage Customer Care biwagiddwa Bukedde TV Florence Secrets Makula TV ne BBS Telefina oyo mukene gwe alibwa powder yalibwa osobola musa mu binyeebwa osobola musa mu mmere yo tugeze ofumbidde mwana kamonde ngaako n'oteekamu akajiiko ekiriisa ekyo kiva mu mukene kiba kirungi nnyo naddala ku baana bano basaagala kulya mukene oyo aleeta apatayiti nnyo omutunda omuyinewo omutunda ate lumazi kati like nga mwagala bwenzija ku mudala wali wotundire ebyennyanja kugamba mpayo ne powder wa mukene oba ebina kujanga special package ne kola order osobola okubanga omwagala nonga njagala kiruza mukene na awera kiro okujiweza nogamba nti kiro eweze oyinza okumusa mu kaveera ka green nga tannawera kiro awuka naye okola kiro n'okola kiro ya powder obanga mitwalo eno kati amwagala akola atya akole order nti nkolerayo kilo za powder wa mukene bweziti oba ne bakugwako kubira bukubizi simu kuba isimu ngenda jogera soko jogere kati nenkeje byonna butiko biki byonna buli kyongamba nze sobola kikwasaganya kasa kibanga kirungibwa mu nvango jeke ennyama yosijirimu nnyo naye kiri byennyanja mukene birunga ebyo bitisa mu nva n'obutikomba nabo mbufuna nti buli kika kyanva ekiva mu mazzi oba nakyo mutaka naye omuntu asobola okungamba nandyagadde akatiko nkayoyota bulungi nnyo nenkajjako ettaka nenkamuwanga kayonjo akatiko n'okukaweza kiro bakutuma eggulu ku bigere akatika akaba n'okwafula n'oyafula tekawera kiro akatika akabaala waliwo kabaala waliwo n'eggudu bonna kabaala kinyolwa gudu byonna byaŋŋambye mbasobola obifuna ogenda kumpaayo gudu naye bakazi bamwe bamanyi obifumba ate gudu yeetagisa ki era ne mukyalo twakulanga katiko n'okooza wali n'oteeka mu mazzi n'otokosa n'oli ng'oliko amagezi ga maamawo nga siggwe nga mulisi ati nakati nkyaliko amagezi ga maama matono ng'ate go gateeka mwakufumbira kati gwakufumbira ayinza okuba gudu tamumanyi ekimubuuze bweba oddayo mubuuze maamaani gudu gyeki ajja kukuba amasimu ng'abuuza kye bayita gudu nga takimanyi ojja kunzirira ongamba gwe genda okimubuuza bw'aba amanyi gudu batono nnyo naawe abamanyi kye bayita gudu kuba mu ngalo oba amagezi gazze
bale tunyumyamu naye ng'ekituufu kiri nti mu Christmas muno bambi mbasaba n'obuwombeefu temukoowa sente mumpe kasente temukoowa kutuwagira neyagale nange mbeewo njoge anjagala okujooga bongere enamba y'essimu mami Fish 0704-92-39 ng'onkubirako ne ku WhatsApp wendi gwe ngamba bugambi ate tongamba nge bw'oba oyagala byennyanja ebigenda ebweru mbikalize ennaku nga ziwera ne bikala bulungi oyagala bisosole bya miwula oyagala nga kikoze nga bw'okyagala ne kikala n'ekisiba oyagala nga bise mu kyuma oyagala pawuda waabyo yekka oyagala bitabule mu binyeebwa oyagala kiriwa mukene nkejje oyagala ki byonna wendi nkubiraako ongambe mama Kimera gwe wuuyo nganze wuuyo siinawe sikwatira simu nze siinawe sikwatira simu era ekigimpeesaayo mukunkubira abafumbo sasitaziwera ssaawa 5 nga bajjako amasimu tebakwata abafumbo nze nina omusajja naye omusajja tampa mateeka wonna weŋŋambira nti nkwata simu wenjikwatira teba ya customer naye ate kifo ky'amaanyi ekyo nakyo ssebo kyamanyi nnyo ekyo mujje omukuyingira mutwalo gumugokka n'emitwalo 2 oli ku ttebo bwe tuva wasatu mu lumu Eden City Mitiyana Hidden City Mitiyana ab'Emitiyana mutuliine ze gye bazaala bakuzaala bakusenyera w'amalama ku kyalo ku kitundu ewaka amayi bagenda kwepakira bagenda linnya zikigegezi kale simanyi zino zidroni mujje banemulabaromatiki gogenda kuva waka kulembeddwa Sa Ahmed Rubowa omulangira Kimera omwana ow'empisa bateebereza ebibi byonna naye nga talinaako nekimu ate nga nze muzaala bwe bali bateebereza nti ye mwenye naye nga si ye mwenye ate kisoboka n'okubaga noyo gwe babalaga nga si ye mwenye ng'oyo Kicupuli mwenye Rubowa omumanyi ayinza n'okuba ng'oyo Kicupuli mwenye nga Kicupuli mwenye ng'ono yennyini ye mwenye kale gye tuli bakawaawo jangu obirabe ku Kyobe bwali bwe yeegayaalira mu by'obufumbo tuzala mulaba yeekuumira nnyo mu Mukama yeekuumira nnyo mu Katonda Sakkule emufuukidde Sakkule naye abakazi baawasa yensonga lwaki Mami Fish olunaku olwaleero Mama Kimera ali ku training nkolamu engoye zisobole okuba nga zituuka zibe nga zituuka bulungi nnyo paka zikola ebivuunya bwebiti njagala zibeere nga ziri straight ng'akavuunya kasse nga n'eppina emabega olirabye kona nyashi okitegeera naye nebaza omwana ono Morris Jordan Kaweesa akoze omulimu munene nnyo atugasseeko bizinesi zaffe mu bintu nga bino ne mu entertainment mwennyini atugasseeko nnyo bwali eyo oli muwala musajja mukyala nga wandyagadde okubaayoko omuwa wabanji tubala mu comment section mwebaza bambi mutugambire omwana oyo kyakoze tikigana muwa ka Range Rover just tekigana kera kumakya n'omuganga kwadde ekyapa obwo obuntu bubanga butono nnyo Morris Jordan Sky Media ogitegedde nompa naye nga njagala mwena banaye mujjukire nti ennaku z'omwezi nga 25 tugenda Masaka tukibagambye akuzomezi nga 25 tewali kwekwasa kulala leero ennaku z'omwezi ziri 15 leero 15 yes leero 15 ebuli ennaku 10 ye week age n'ennaku ezi ate Christmas ya lunaku Christmas lwako ya lwako ne lwaki bagamba ya lwako abaana mulyoke munane munyume mwesala obuwero mwekube n'ekiwoowo abaana bakiyita kiwoowo mulumbe nga 25 Maria Flo temukomaoko mulumbe nga 26 obligato wano bwe mutyo ate nga 31 Nana Hotel tukomewo ku Nana Hotel era kyekimu mwesala obuwero mwesala ekiwero mwekube ekiwoowo ate nga lumu ku Eden ewaabwe Emitiyana mbwe ewaabwe mu bagezi Emitiyana bavaayo bagezi
bagezi bokka bava emitiana koza wama Masaka bavayo baki bakulembeze bafuzi bakulembeze bonna mwe mubayina fenna bonna tubayina muyina n'ow'omu mbuga we Masaka uwo mbuga ati Katikkiro naye mbale manyi ogenda gamba uwo mbuga ono Katikkiro mbale manyi ogamba ono waffe wavayo bagezi yagenze mu mbuga okwetonda olwe. Thank you so much guys for watching me. My name is Morris Gideon Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Thank you so much for subscribing, liking, commenting and sharing. I really love you so much. Njagala nnyo okwogera akagamba kanta wanya subscribing bagamba subscribe oyogedde kiri ekisooka subscribe awo nkaguddewo subscribe kanta wanya ngenda nenyamba njogerere Morris Jordan subscribing kati bwengola sabu tekeko no scrub kale tekako scrub subscribe kati sabu ku YouTube channel ye kakati bagambe please subscribe subscribe on Morris Jordan's K Media. Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Yeah. Byo luzungu. Mujja kunonyako. Ate ndogera lunaku olu mwaka. Simala kwogera yogera luzungu. Nengera tuongera okujukiza abantu bano. Okujukiza abantu bano. Filimu yaffe empya mwebale kugiraba. Luxury. Ne mwalabya amaanyi. Luxury kitegeeza malala. Asimalala kivaamu ki lwaki Luxury kitegeeza kuwummulamu oba kuwummuza birowoozo nti oli akujjako stress nti biri byonna bina bye badolowooza bamanja amabanja ate wano Luxury eva mu relax kukakana kati Luxury kyeyongeramu kakasente mulabe Luxury mulabe ebyana eri ku LM YouTube channel bagita LM Movies ewali VIP kati wewadda Luxury nenga tene VIP tugenda gikomyawo season 2 tuli mu gikola kati tuli ku Luxury atana giraba genda ku channel bagita LM gotekamu LM Movies ojjagira babatekamu botesi Luxury by Aromatic Entertainment. Yes. Olabe talent. Olabe bitone. Talent, si talent. Olabe talent. Olabe talent. Bana ebwenti okwensoma oluzungu lwange temunenya. Olabe talent. Abana bangi nnyo abagirimu. Babaddeko mu ndala mu ngambalaba nejjangu olabe kubanga buli firimu erina karakta mwekuleetera oyinza okubanga mwene obadde muyayeyaye ate mwene nga gwe muntu mulamu abuulirira oyinza okubanga obadde nti oli mwemakuze nga mwene gwe ali ow'emyoyo mubbe wifi baana mwabe okukyeyo warufaari babagita warufaari mubbe warufaari waba bakama bammwe mugirabe simwe mwekana abe Uganda nengera mwebale nnyo okubeera nga ate mulaba Trust Films okuli customer care okwabadde neighbor akyaliko naye akyatambula mwebale nnyo mwebale okusubscribinga kulikinga channel za Aromatic Entertainment n'abasasula gundi sente za mathre bambi bakola kinene nnyo ne batulaba ku TV ag'enjawulo bakonna tubeerako okubukedde gye tuli ku makula kwe tuli ne mubeera nga mutunoonya buli wamu we tugenze ne mutunoonya ne mutulaba bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tuzaamu ssuubi mwebale twagala mwebale kutukkiririzaamu mwebale kumanya nti we tuli tubasomesa naye muyigamu osanga mama Kimera nga alina waatudde anyiiza akyusizza tugamba nti si ye gwe mama Kimera gwe mmanyi waliwo mama Kimera oli gwolaba ku TV nange nze mulala bwe nyiigamu oba bw'osanga n'ombuza ng'osanze byankyankalanyeko nekuddamu nga si bwe nandikuze mutonyiigira onsonyiwa tuli bantu tusobya ne mutusonyiwanga bamwe baffe nenga bambi mama Kimera yoyo musigale nga mukola emirimu gyammwe mwagale bye mukola mweyagalize
teweekyawa byenkola tebivaamu ssente. Mama Kimera, waliwo omuntu ali USA yaŋŋambye buli lw'otumira otumira nnyo abantu ba house managers bano bali mu Arab countries, otumira nnyo ab'e London, otumira nnyo ab'e Netherlands, otumira nnyo ab'e Germany, naye ab'e USA bakukola ki? Yaŋŋambye buli lw'ojja mu kamera yange otumira beeyo ba USA bakukola mbatumiddeko mwenna ab'omu United States of America mwebale bannaye kubeerayo ate tulinayo gwe abantu bangi tulinayo artists bangi abali mu America bangi nnyo n'abayimbi abali eyo aba TV presenters bangi nnyo abasinga balisinga na kubeera eyo tubatumiddeko nnyo bannange ffe twabalekayo twabasindika eyo mutukiikirire ku side eyo omukisa tugutwala ogwa muzanyi munnaffe Mese bambi Mese bannange famire ya Mese kitalo nnyo kitalo ddala katusaba Mukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa bambi yatambula akomezebwewo ku butako manyi n'okubeera n'okuzza wano nanakyo si kyangu bakola ekisoboka soka bakole naye bambi tubasaasidde nnyo n'ababadde bawangala naye eyo nti Mukama abagumye bagulese Kamate bajamira kalungi Bakapalaga Flavia Namulindwa bamuvawala abo bonna bakojja omugezi bambi mwebale kumulabirira mu bulwadde bwabaddewo n'ebbanga lyabaddeyo naye katusabe namu Mukama abagumye ate naffe nga art industry naffe Mukama atugumye ekyamazima kitalo nnyo ddala kale kwetu tubadde olunaku lwaliro ne Mama Kimera. Thank you so much. My name is Maurice Jordan's Kawesa. Channel kuli bagita Maurice Jordan's Media. Thank you so much for liking, subscribing, commenting and sharing. I love you so much. Until we meet next time, I love you. Bye bye.